أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح الله لا إله إلا الله. عليكم السلام. Kulikeye wajuma haji. Bali sio. Kama mkulikeye. Naona watu tena Menjauh. okutuweererako abaana abo abato abakyasoma yali abayambako nga basoma naye munnange okuva we yafa abaana era bali awo taata mumulaba naye talina buyambi talina busobozi naye abaana abali mu bibiina ebya wansi sente zibasasula nnyingi ate abaana bangi kati nga Isima muganda waabwe engalo yali yeetemye naye munne Allah ayitente Allah watu weyagera n'atasobola era waati yali yeetemye okuyamba ku taata akubazzukulu ku bazzukulu n'abaana babaana bangi baganda be bangi. Okay, tutandika amannya go amannya naye yongera ku ddoboozi. Amannya gange nze Nabukeera Aisha muganda wange Isima tona bwe yajjula mu bulamu bw'ensi tulina nnyo kyemwogerako okuleka omusabire Saala Yohana Musaasire n'ebyamusobako kuba teyali muntu mubi. Isima yali muntu mulungi yali muntu w'abantu yalina emikwano mingi naffe era abooluganda twali tumunyumirizaamu bye yali akola era singa Allah wadde teyamugerera kiseera kye naffe era twandibadde tuli bulungi mu maaso kuba Isima ffe nga nze baganda ffe yali alina kyatusuubiza mu maaso tugamba emirimu gye nga gimaze otereera bulungi yali alina kyatusuubiza naye wala kyonna tekyabaagezi kyonna sife kyetugenda nakyo tomanya lwaki yamutuula sanga alina ebingi bye yali amutaasizza kale sirina nze ebirala bingi byemwogerako Isima. Kwegamba naye buli kati mukyamusubwa olw'ebintu bye yakolanga eri mmwe kale era tulamusubwa kuba be yali atusuubiza nga ffe baganda be okutukolera kale tubeereko obulungi okutukolera ka bizinesi biki nga ffe kale era twali twogera naye kati kale twamusiba olw'ekyo naye twakigumira nga kyeyagera kyonna olina okigumira ate kuba buli kimu teekateeka yonna Allah yaba agikoze eki yaba agireese. Amannya oyongera ku ddoboozi.
Amannya gange Ssennamatoli Saala. Okuva omugenzi oyo bwe yafa nga bwe yali nga mulamu yali atusuubiza ebintu eby'okutulabirira gaffe abantu b'ekyalo tusobole okwejja mu bwavu. Yali muganda wange nga mukwano gwange nnyo 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 nga yeetemye okutulabirira okutuwa obuyambi n'okunzija mu bwavu. Naye okuva we yafa kati embeera gye nnafuna mbi nnyo, naye Allah bw'atu bwe yagera kuba Katonda kyaleeta bwe twekigaana, naye tetulina kyakukola. Naye nga tusaba oba gavumenti esazeewo tuyamba etuyambe tusobole okwejja mu bwavu nga Isima we yali atusuubiza okutujja mu bwavu. Kati gwe Isima omuyita otya mukwano gwo? Isima yali muganda wange ddala nga ye first born wa taata wange, muganda wange ddala, kubeera nga we yali atugambye okujja n'asalawo okugamba nti agenda kutujja mu bwavu ne muganda wange oyo, naye munnange Allah teyasobola kutujja mu bwavu, Allah n'amujjuwa. Naye oba gavumenti esazeewo okutuyamba, tubadde tusaba etuyambe naffe nga baganda ba Isima abali mu kyalo tusobole okubeera nga twejja mu bwavu. okutuukiriza kiri kye yali yeetemye okutuyamba. N'aleetaaze bamalirize ebyo bye yaleka asuubiza nga teyasobola kubimaliriza, kuba yaleka atusuubiza okutuzimbira omuzikiti, mpozi n'ennyumba eno okugyongerayo waggulu. Mannya gange Nzeka Mugawuma. Ekintu baaba wange kye yali asinga okunnyambako neera ekyasinga okunyuma yali ampeerera ebintu ng'ebyo, tugamba okumpeerera, okutulabirira wetuti. Kati nze ebyo ebintu ebintu byali annyamba okumpeerera mu byonna yali ambeererawo, neera baba wange nali mwagala nnyo nnyo nga owulira, naye nsaba Allah amusaasire ebyo ebyamusobako. Waliwo kye wandyetaaze ekirala kyonna omuntu ali ng'asobola okukikutuusaako okutuukiriza ebigendererwa bya Isima? Ekintu kye nali yeetaaze baba wange kye yali atusuubiza nga omuzikiti, waliwo asobola okuyamba ku muzikiti, asobole ekyo kyaba asobodde okuyamba. N'ekirala okutuyambako ku mabaati gano eno ag'ennyumba ya jjajja waffe, ebintu ng'ebyo bye yali atusuubiza okututeekerako amabaati amapya bwebityo. Waliwo n'abaana abalala abato be yali asuubiza okusasulira school fees, naye tebasobola mulaba. Amannya gange yenze Kasozi Abdulrahman. Omugenzi mbadde muyita baaba. Nze ffe kye yali atukolera, yali atuweerera, naye kati engeri Mungu gye yamujjulira
kati era okusoma tusoma naye era sente tezirabika. Mbadde nsaba Allah amusaasire ebyamusobako. kulemere kube n'okukuba mu bitaliimu nga n'olinda nyino yabireka okiraba nenga sijja kuninga kansirike sibyogera bisirikire naye nga bangi beetema ab'amaanyi oliwaga nti nja kuwera abantu ogera n'amannya gaabwe gampe ate ngate bw'amaanyi naye nga talina gwakoze omwaka guweddeko bwebulewere nga tulina omwagudde tobwazi abaana basoma bali batya bana basigawo bitente katwe katente amanya nze Haji Muhammad Kasajja taata w'omugenzi Isma wane katwe katente. n'amanya taata Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mzee Muhammad Kasajja, Haji Muhammad Kasajja, taata w'omugenzi Isma. Singa infeso y'abayigali bonna nga olaba emabbali bonna ne balanga bakole okisanga bukadinakamu twongera ekintu ekira naye nga tukuzina just n'oyiwawo obeera nga walabika bulungi kwegamba wo teyeetaaga ntaana nga zino ze bazimba awetaaga kati manyi kati walaba etaani nga wegerayo era kati ejagirira yonna bulungi mayinja agahafuyingi ngagaliko n'amalagala amatu ne mabbali obeera nga wabeera bulungi naye kati ki ekyetaagisa kuyo kati awetaaga kulayo ngalo nga ssatu ezafuyingi noyalira wonna nababeera nga wali bulungi. Isma ye mwana Mungu mwebaza yamumpa ali mubuka okuva mutowe ng'era omulaba w'amagezi naye nange nga kitaawe nali mwagala nnyo otwaliza wamu olaba nti kyampaliriza kulaba mwana kuba mutowe kikamuteeke mu kisulo asoma okuva mu kisulo alinakulaba nga tasoma mu kisulo kubanga ajja kwonooneka engeri gye nali mwagala si kwonooneka nti oba okugana naye engeri gye namwagala nnyo nagamba alina kubeera mu kisulo asobwegamba mukuumiremu obwagazi bwange naki nakyo kimukuumemu kimuteekemu empisa era kinyamba nnyo kyanyamba kubanga olaba bwakuze okumaliriza emisomo abadde n'emikwano mingi gituusizza n'abantu okumwagala nze kyenali simanyi nze nali mwagala nga nze taata we omutima nti omwana mwagala nnyo naye ate abantu nabo basukka nnyo ate okumwagala ku mbeera gye yali ngaakolagana nabo nabiraga muntu mulungi egamba kyeraga kyokka okiraba ti nze namanya n'owisima nga alaba ensi n'ensi ng'abazze okuziika eŋŋamba ate abaali ziyise eze ate bazze kuziikirako zeziika isima naye nga basi nenzikiriza Mungu watu weyagera naye ng'emikwano gyo gye yalina miyitirivu n'okutuusa kaakati gikyaliwo mikwano gye embeera eyo eyatuukawo twakikwasa Katonda omanyi Katonda tagera kibi waba akugeredde kwetugamba alhamdulillah ekyo kyeyagera nze ndimusiimu kubona ngamba bwe nakiwakanye nandisiimye atwale munze naye yatwalira yini nga basi alhamdulillah kubanga buli muntu alina byali yetemye bingi besijja kukabira omuntu gavumenti naye byali akoze kalya yalakola muzikiti yakujjako eno ennyumba amabati nangifuulire ebyo byasigalibwawo naye nga bwe yafa bangi badduka ku sipiidi taata tujja kukuyambako ngani abasoma bano bune bundi besinze buli muntu naye yamuti abo abaana tujja baweerera tofaayo yogera bano bagenda musingi naye omuntu bafa egambo kyesibwano kyangu akyogera nekikomawo ate nawe tujja musimbako omukono nti owaani gundi wayogera
kira Gamba abantu beetemanga naye bye beetema tebaabikola. Kubanga opimamu olaba n'omutwalira abutwaliwe n'omujja nagamba nze isema abadde manja sente ze ngenda zisasula ate simu eruwa tujja kukola ki tugenda ziriita nenga kale ebibeerawo kasita omuntu apa ye puroguramu ayinza ngenda kuyamba ku kino kyabadde ategese okukola nze ngenda kikwata naye nga takikola tasobola okujja omala kulaba akikoze naye tetugigumira embeera etulina okuyitamu kikiwandiika ejja kuyima kubanga naye nebingi ebyokukola kati gwe tata bonooka abantu bannange munyambe osooka onoyamba abazzukulu nange mbeera n'obwetaavu kati nga ompuna yalenda byerakoze eki agenzi kati byonna nebikwasa katonda yaliisa ate era yalabirira nembiri kasiina nyo kyenyinzira ginyaga kitwalira kyamaanyi kinyabwerere bikwasa awa enanyi kulabirira waliwa bonna beniyende obazzukulu bubakone buliwa naye nga bonna mbajjeeyo nti bazzukulu abo bangi balinga mu 40 balinga 40 enkubuulya obazzukulu buzzukulu bokka ate naawe okimanyi abasiraamu togandi tetubasa omukazi kati baliramu emyaka gyerimu ngaozadde wasiza abakazi nga banandooza nga buli muntu omuzire ate kati ebinaku zino mukyala azadde abaana bonna bazadde abaana bangi abazzukulu abaana nga si mukazi omugoba olina bangi kyanyiganga nnyo okusinga ate sinze nnyo kyasinga omugenzi kubanga omugenzi bw'olaba ku myaka gye najja n'akusanga ku buliri n'agamba taata okimanyi ekinnuma sizadde mwana ogezaako mukansolinga guma taata ajja kukola ki manya Allah ajja kuwa omwana olaba nga zze akaaba taata nkoze ntya nemugamba gumiikiriza ojja kufuna omwana egamba mugezaako mukansolinga ndoziraba obuzibu nasanga awo omwana wazze omwagala nnyo azze ku kitanda wooli mubano nga bomusanze naye akusanze mu buliri nabwe kiki nolaba nga akaaba maziga kiki taata sizadde mwana kunzaba guma egamba nawe ogezaako ningamba tobaolyawo singa bwoba towamugumye ayinza n'okwekola ekyo naye nga kyanaye kigamba wano yaguma olwokuba yayogeranga mu bantu nibamuyeyanga tozadde mwana naye nga mugumye nga bakimuma ajja waka taata nkoze ntya nze sikoze eki sizaale nemugamba guma Allah ali wamu naawe emyaka gikyali tongere kumusaba ojja kufuna omwana kyekyaligamba nti alina kyo kyakuzimba si kuzimba kuyiwawo olwoleza amayinja gano half inch newalabika bulungi kyekyokka egamba kwekola ekijja fwe tuba tukoze eki fwe tuba tukikoze nga bwe twagala naye nga tetukizimbyeko nga balabe baagala buli muntu waddembe naziba naye nga kusiramu tetutukkiriza kuzimbako ki kuzimba te ku ntaana wabula gwe kugikole buli bwabwebuti nga mutadda naye lwaki nange nengabanga olwamaze omukuba musasi nengamba yaba mutabani wange nga bwe yali afaananamu nga bamaze omukuba obwongo buno bona ekigenda okubeerawo kyamanyi naye twakomekiriza nga egola batukoze eki tumubuutikidde awo naye nomwana omubaasa alhamdulillah kwekugera kwa Mungu. Alaikum salaam. Kulikeye wa Juma Haji. Bali sebo. Nama mkulikeye. Imamu Shafi'i Nambobi Walukulu. Nze imamu w'omugi guno naye nga twasaalirwa nnyo okubeera nga Ismail omwana waffe oyo yatuva ku maaso naye ate bweri nteekateeka ya Allah nga tetulina ngeri gye tuyinza kugiwakanya naye nga kusaalirwa kw'amaanyi kubanga ekituufu yali omusajja atufaako nnyo okutulabirira mu kutwambaza nga nze imaamu kubeera nga afaayo okulaba omuzikiti gutambula gutya era omuzikiti gwetaagisa ki n'abeera nga azze agutambuza mu mbeera zonna newankubadde nga naffe twakolanga naye ng'ateekamu omukono ogw'amaanyi
so n'abeera nga yali atuuse we yali atuuse nga era akyagenda mu maaso n'okubeera nga akutuyambako, naye essaawa ya kakati yatuvaako nekubeera nga twayimirira kati ng'okugeza pulasita teyaggwa bulungi, langi ebweru, lubalaza yali akusuubizza okubeera nga ebintu ebyo byonna agenda akukwasizaako, naye nga bw'omanyi ebyekyalo eno amaanyi tulina matono. Kati n'olwekyo bwe mukono gwaffe gwali ogwa ddyo ogwali kutukwasiza ku nsonga, ebintu ne bitambula, ne bibeera nga bitambula. Kati n'olwekyo okusigala awo, so nga wamu n'ekyo n'abaali beeyamye okubeera nga batukolera Haji Medi Sereko, naye tetwalaba, tetwaddamu kumuwuliza. Ebintu byeyeeyama okubeera nga atukolera siiringi waggulu, okubeera nga atugulira kapeti munda, tetwaddayo kubeera nga tumuwuliza. Nakubako ne ku ssimu ye nga tagirisiivinga, nga tagikwata. Nembeera nga mumwesonyi omanyi abanene baba banene, nze ndi eno wansi n'eŋŋamba wanze nga ye maama waabwe, oli bw'aliba ayagadde alitukolera, era tuli awo tulinda bulinzi. Tulabe omuzira kisa yenna alijja nti atukolera, naffe nga bwe tusonda mpola mpola kulaba nga tukola ki, nga tutambula. Kuba tetusobola kubeera awo tuyimirire buyimirizi kulinda kukolerwa, wabula naffe twesonda mpola mpola era tulina byetutuuseeko nga tugenda Mugalu. Nze jjajja Ochuli bambi yatuluma kubanga ate ffe abayimbi twagwamu olubege, kubanga oyo yali tikitooka ow'amaanyi, nga wasimba ensonga n'agisimbako amannyo. Kale ne gavumenti ewulira bw'eba ey'okukyusaamu n'ekyusaamu. Batikitooka abo kyembaagalako nti bantu gundi emimwa gyaffe egitwogerera okutuuka ku gavumenti, kubanga kati ffe abayimbi okwogera kwaffe tuyita mu nnyimba, naye kati ate bali bo baba boogera obubaka ne butuuka. Bambi jjajja Ochuli yannuma nnyo okubanga kati senga waali, senga alina ettaffaali ly'atadde ku bayimbi, yali atuteekako ettaffaali ddene. Ate yali munnange nze ngenda okumanya nti yali musajja we waffe Nkoko Njeru gwe bamuziika. Nalumwa nnyo 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 nnyo. Era nange njogera ku Ismail twamusaalirwa nnyo, omwana waffe, mwannyinaffe, muganda waffe, mu buli mbeera yonna twamusaalirwa kuba yali munnaffe nnyo. Naye kale Mungu aba yamujjula, Mungu amulamuza ekisa, tusaba amutuuse mu ntebe ye ey'okwesiima, atuuke mirembe. Era tunaffe tukyamusabira edduwa abeere ng'alungamizibwa mu abo abalongoofu abatuuka ewa Allah. Era naffe tusaba tubeere nga tulibeera wamu naye ng'era bwe tubadde awamu naye ku duniya era ne mu ahera, tubeere nga tubeera naye. Tusaba abeere nga Mungu amulamuza kisa byebyo ebyange, kubanga tetumulinaako buzibu bwonna. Yali munnaffe nnyo ng'atuyamba, atuteekerateekera ebintu ne bituuka bulungi, ne tubikozesa naddala mu mugi guno. Assalaamu alaikum. Amisi Walumu. Nange sijja kwawukana nnyo kuona kuba omuggo gwali gw'amaanyi nnyo kuba twatumweteeko naye nga twetwesize. Era lwakuba Kaseke kijja genda mu maaso kuba ndimu Kaseke butonotono. Twamusaalirwa nnyo naffe abantu ab'enabekatu. Yalina bingi, ennyumba yali agamba gikola ki agamba ng'omanyi ekijuuze wa jjajjaawe